olunaku olwaleero tusse wano ku prison Eruzira nga tusse okulambula ku Bobi Yanga ne bakomrades baffe abalala mwenna mukimanyi nti omusango egoma mu kkooti nga 11/8/2025 ega Shamim Malende newaayo okuba nti emisango gino ngigobera wamu ne bannamateeka bannange tugenda kukwataganamu tulabe nga tubalwanire bafune obwenkanya naye nga tusookedde mu kusinkana abakyala baffe ab'eKawempe Embogo ne Emulago. Olwaleero tusinkanya abakyala baffe obudde obw'okumakya abawangalira ku Kawempe Embogo ne Emulago era nga bano mulimu bannamwandu mulimu basingle mothers n'abavubuka. Tubakubiriza ku nsonga ya protest vote ya 2026 ne tubako nekyetuteeka mu kibiina kyabwe oba bibiina byabwe ebyokwegulaakulanya era ne tubasuubiza tusigadde ku mulamwa era kwe tukyali era ne tubagamba nti ne mu mwaka ogwa 2026 n'okweyongerayo tugenda kusigala nga tuli ku nsonga y'emu era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tumututte mu ntebe. Ffe nga abakulembeze aba Kampala district era ababakyala ensonga z'abakyala twagala okwongera kuziteeka ku mwanjo mu palamenti na kuli platform yonna gye tufuna. Abakyala bingi ebitunyigiriza embeera mwe tuzaalira embeera y'ebyensonga ebyenfuna so ebyo byonna ng'omubaka omukyalo wa Kampala mbyogerako era mbikolako era nga nkwatagana wamu ne bakulembeze bannange okulaba ng'ensonga ezo tuzikusa. Tetugenda kuva ku mulamwa ensonga ezinyigiriza abakyala ate ezimu zinyigirizaamu n'abaami emisolo egiyitiridde kasasira ayitiridde mu kibuga omungi emyala egifladinga ekibuga ne kibeera nga kiri mu mbeera eteeyagaza. Ensonga ezo zonna tusogeddeko n'abakyala bano wamu n'abavubuka ab'Emulago ne Kawempe Embogo. Tukyagenda ddala mu maaso okutalaaga ebitundu ebyenjawulo mu Kampala district n'ebweru w'e Kampala okwogerako n'abantu baffe n'okubawa ripooti kwebyo ebivudde mu palamenti mu myaka gye twakabeerayo. Naye ng'okusingira ddala tugenda mu maaso okutalaaga amakomera nga bw'olaba tuli wano Eruzira ku upper prison tuzze okulaba nga tulaba Bobi Yanga ne bakomrades abalala. So tugendagenda essaawa eno Eruzira mu prison tulabe nga twakisesinga Bobi Yanga twaba waliyo ne bannaffe abalala tujja kubategeeza ekivuddeyo naye nga njala okwebaza bannamateeka bonna benkola n'ab'emisango gino wamu n'abakomrades bonna buli akozesa social media buli alina kyakozesa okuba nti omusibe mwebale nnyo mwebalire ddala ate buli muntu w'oli oli musibe n'olwekyo tulwanire Uganda empya mu 2026 nga tugenda mu protest vote. To check on Comrade Bobi Young, and his real name is Agaba Anthony. You all know that his case is coming up on 11th of August 2025, and we have come to have an interface with him in prayer preparation for that case. We are going to work hand in hand with other lawyers to see that justice is delivered. Thank you so much for that. For everyone that has spoken or raised your voice about the plight of these arrested comrades. I also want to inform you that earlier today, we met different groups of women in Kawempe Embogo and Mulago, and we preached to them about the protest vote and donated to their business groups. We shall continue to serve the people of Kampala with utmost faith and integrity. Thank you so much. Tuyanziza nnyo oyabadde omubaka Shamim Malende olunaku olwaleero azze okukyalirako abasibe abali Eruzira. Awerekeddwako ne balooya abalala n'abakulembeze banne bwe bakulembera mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform okulaba nga bagenda okukyalirako abasibe baffe abali Eruzira. Oyo Shamim Malende omubaka waffe omukyala. Tweyanziza nnyo tweyanze.